Toina nsonga gyompa gwe B2C okuba nti temulina bivulu biwera bisatu, muli abasajja basatu, mulina management, temulina kye muŋŋamba, tebalina kye bakoze kimala, balina kye bakoze nti kikola ki tekimala. They cannot proudly say nti tuyimbye. Anna-Talia kyenkugamba mukazi wattu munnange ensi gye tulimu bwetyo bwefaanana. Ensi yayonooneka. Kati gwe bw'oba asalawo okukola mawulire, just be professional. Just be professional. Professionalism bukyetegeeza kusiriwalira w'otalina kusiriwalira. Bw'otawasa, bw'otafumbirwa, nga toli father, nga toli muki nani. It is a problem. Deal with it. Oba wadiba. Oli ku YouTube channel agaliwo tuula kalira emboozi egwa makerenda. Waliwo omwana omuwala omuto emyaka tegiwera na 18 eyagenze maaso n'okubanga yejja mu bulamu obw'ensi eno. Ono nga tannaba kufa yawandiise akabaluwa akabadde kalaga ensonga lwaki yabadde yesse, nga bino byonna byavudde ku nsonga za mukwano. Abadde boyfriend we yagenda maaso n'okuba nti yamenya omutima, omwana ono kwe kusalawo okubanga yejja mu budde. Akabaluwa ako akagenze maaso n'okubanga sharingibwa ku mitimbagano nga nnyonnyolera ddala nti yabadde tasobola kusigala mu bulamu obw'ensi eno olwakuba nti yamenyebwa omutima. Era bingi bye yalamidde basisita be, era akabaluwa ako yabadde akasindikira eri sisita we. Maama we abadde ye yafa dda n'agamba nti kangene nsinkane maama, wabula taata onansonyiwa okuba nti nze nkusooseeyo. Mu buvumu obufaananako bwe butyo. Kyanaku nnyo nnyini ddala. Basiddi omusunsuzi lyerinnya eryange agaliwo gwe mukutu kwe tuli. Nga sinakuwa Mwami Obote kubuzaako, njaga kutegeeza essomero lya Agape Christian School lino lisangibwa Buwamaku ly'e Katebo, kilometers 2 zokka okuva ku Masaka Highway. Tugamba nti $65,000 ye school fees, sente ntono ddala kubanga ebikwatagana n'ebyokusula omwana asanga ku ssomero, school farm weeri emmere nayo ku ssomero ebaawo ate ng'eri balanced bulungi. Abuuza ku bantu tugambe ebigambo. Kitalo nnyo eky'omuwala oyo eyafudde mu nfa eri dramatic. Gwatulaba eyo, mental health is real. That is part of mental health. Mufube nnyo okulwanyisa mental health mu bulamu bwammwe. Mulina okusala amagezi okulaba nti mwekuumira mu mbeera etabaleetera omanyi obuwongo tebulinga mukono nti bw'ofuna ebbwa ku mukono lirabika n'olwekyo n'olijjanjaba. Obwongo bwe bulwala tomanya, kizibu nnyo okumanya nti olwadde obwongo paka abakwetolodde okukugamba nti olwadde. And it takes long. And it takes long. Abakwetolodde okutegeera. You know that it can even take 2 years for people around you to know that you're hurting deep inside. You are hurting. Obwongo bulinako ekikyamu. So ate bwe batuukira okukimanya, at times it is beyond repair. It is beyond repair. So obwongo engeri y'okubujjanjabamu esookera ddala etandika naawe. Olina okulaba nti osala amagezi, bw'olaba onyiiganyiiga nnyo lowooza ki ekikunyiiza, tandi kukisalira amagezi. Stress ene talina makulu. And do away with negativity. Do away with negativity. And people that bring negativity. N'abantu abaleeta negativity. Abantu aboogera eby'obukyayi gy'oli. Tobeesembereza, baveeko. Oli bw'abagamba nti oli mubi, gwe tomusemberera ate oba oli mubi. Look for those that see the good in you. Abayingira ennyo mu politics. Kati tulaba Mwami gundi omulaba embeera gy'alimu. Honorable Dr. Abedi Bwanika omulabira ddala nga is hurting inside. Waliwo ekintu ekyali kituufu mu ye. And so many people, politics ebimu ku bintu ebireeta mental health. Gundi mental health eva kukuba nti olina ekizibu kyotalinaako solution. Ontegedde? Nze Samuel Kalungi nvuya mu kitongole kya Zinga yaffe. Mbabuuzaako mwasibye mutya, musuze mutya, buli omu wawangalira
mwebale okukola emirimu abatagirina muginoonye abagirina mugikwate bulungi musobole okugisigaza. By the way abali mu USA tubabuuzaako mu ngeri y'enjawulo kimala that will do. That will do. Omanyi nti osangibwa mu USA, the United States of America. Bannayuganda abawangalire. Oyagala nnyo agaliwo. Muli bulala. Mukama akuwa ekisa mu byokola. So away from them, okutandika first things first, abaana balenzi the Kampala boys oba bonzo okuyita B2C. Bali bategese okubeera n'ekivulu ennaku z'omwezi 10 May. Wabula is the same day ne mwana mulenzi Reigi omwana w'Embarra we yategeka era ye ekike kigenda maaso. Wabula bano bafulumiza ekiwandiiko mu butongole olunaku olw'eggulo ekyabadde kigamba nti to our esteemed fans, it's with heartfelt regret that we would like to inform you of the postponement of our concert that was slated for 10th May 2024. A new date will be communicated as soon as it's available. Management. So nga bafulumya ekiwandiiko ekyadde kigenda maaso okunyonyola anti ekivulu kyabwe ekibadde ng'ennaku z'omwezi 10 May bagenze maaso n'okubanga bakijayo. First of all, a lot of relief to Reigi kubanga abadde olunaku olw'alinako show. Bwe tuddako emabega abaana abo era basazaamu ekivulu last year. Si kyo? Sijjukira bulungi kati nzijjukira balina okubeera n'ekyo. I don't remember if it was there was something there was something last year for them and it didn't happen, and I think it's not happening again. So I don't know what is really wrong, but I think kubanga tebalina ndowooza music yali awo budde buno. Their music is nze nga bwe nakugamba olala last year twali tumalako omwaka nakugamba nti abasajja abo nina kye nagaana okutegeera ku bo kubanga baagaana occupying space. Okyegedde? Yes, sir. They have the potential, they have the numbers, they have the vibe. Kubanga botunulira ba Kampala boys ba B2C olwaleero, they are the only duo. Okay, not duo. Trio. They are trio. But you're talking about Trinidad, but duo. They are the only musical group appealing to the youths. Ontegedde abantu abandi badde ba replacinga abali balina okureplacinga Radio and Weasel kubanga ne radio wagenda okufa yabalekera hit. If you remember, Radio agenda okufa yalekera abaana bano hit ng'etambula. Ontegedde kati I do not know where they lost it, but they've been doing good musically. Mwami gundi leka tudeme kuwaana buwanyi tuogere ku mazima. They are doing good, but do you want that good? Esazaamu n'ebivulu. What goodness are you talking about? Omanyi the science of life is not about feelings nti banandaba batyanga ngambye nti tebakola bulungi, but the science around their goodness is ugly. Ontegedde last year tebalina yadde show erabika. This year baba basazaamu show already eri wakati mwaka kyokka tebagisazizaamu to another date that it is not even known. Ekinaddamu bajja kugenda okumaliza abaana abandikoze ebivulu nga 2. Remember we twogera ku ba B2C tetwogera ku bantu ba bulijjo, twogera ku ba musicians. Okyegedde abalina okubanga at least balina mu buli mwaka okubaamu n'ekivulu ekiri mega oba 2. Kati bwe tubanga twogera ku ba B2C olwaleero nga bali abayimbi 3 nga the best they can do is to come to us ne batugamba tusazizaamu ekivulu nga n'ensonga tebagikuwadde. Ontegedde nga n'olunaku lwe basazizaamu okuddamu okukola nga tebalukuwadde. It is not kati gwe boyogera good oba oja abusinze. There is no goodness about that. Oba okyegedde bulungi nnyo. Omwaka gwatandika tuli mwezi gwakomeka tetunawulira yadde akayimba. Bwe twali omwaka guggwako tetwafuna yadde oluyimba oluggalawo omwaka olwama. Kitooke kyagonja twamuteeka ne mwaka guli ojjukira. Okyegedde so leka tuba supporting busupportinzi aba B2C leka tuba supportingeko by telling you the truth.
you have not given us what we deserve. Okitegedde balina amaanyi mangi naye tebagakozesezza. Ago ge mazima kuba kati gwe bw'oyogera ku goodness it is okay but what goodness nga musazaamu shows kuva last year tulina akayimba kamu kali awo sinti kamaanyi ate si kanafu kati kali awo omwaka guno gwatandika tewali kiriwo ontegedde kati olwedde shoje muli mu kusazaamu siya Apple ya wakati mwaka kanale wakati mwaka ni mugisaziza amati tutumanye omugenda jizaddi ejina bamba jagenda bamaliriza batugambe mujje mugwe 11. The show was 1 month from now. That's April and May 10th. That's what I'm saying. May you already in the middle of the year. Ochekedde because gundi ebera mu quarters nya January, February, March 1 quarter kati quarter against ontegedde quarter koze ki against where's another quarter nayo hiyo ogenda jikube obadde wajikubirere wakati ate nayo gisazizaamu kitegeeza kati omwaka halfway genze business wise tewaba mulimu otegedde business wise tewaba mulimu. So for me I would say kyebali mukola okusalawo kwabwe si kubi kubanga bo bamanyi within the management bamanyi what they are doing naye fenga ba consumer. Remember fe tuli ba consumer. I'm sure they have a scientific explanation why it's not happening, why all these questions that we have, they have a scientific explanation. But as consumers, I have not consumed B2C. Ngabe nandi ba consuming. Ontegedde. Given the fact that olwalero ye group ekikola ki eriwo abantu abayimbira awamu abana bandi bali balina ebivulu ebi bisatu nga tumanyi nti ekimu kibeera ku Freedom City kiba kyani waliwo oyo omunene w'enviri ekyane kibako omulala olaba gundi bayimbanga Firigo Eagles production bayimbanga era nga tumanyi bulungi nnyo nti ennaku z'omwezi bweziti tugenda kuwagira mayinja ennaku z'omwezi bwezi tugenda kuwagira lutaaya ennaku z'omwezi bwezi tugenda kuwagira misaaki ennaku z'omwezi bweziti naye bayitanga mwaka nga bonna ebivulu byabiweddeyo ate byonna nga byamaanyi kati you have no toyina nsonga gyompa gwe B2C okuba nti temulina bivulu biwera bisatu muli abasajja basatu mulina management temulina kye muŋŋamba tebalina tebakoze kimala balina kyebakoze naye tekikola ki tekimala. They cannot proudly say nti tuyimbye nga mufulumiza akayimba kamu omwaka kitooke kyagonja kati guno gugenda kuggwako nagwo muli mukwogera ku kivulu nakyo tekihappeninga. So I think there is waliwo obunafu simanyi obunafu buvaawa but obunafu webuli mubusalira amagezi nagamba saka nyogera mu nitty-gritties because ekizingasa nze njogera ku lwa muntu consumer nganze with all the opportunities they had opportunity gye basooka okufuna they got a blessing in this guys a blessing. Yeah, it was a blessing. Gundi bwe yafa radio yabalekera ne hit ng'ate avudde ate nga bebaliwo abakuba. But music is not about replacement, it's about coexistence. That's what I'm trying to say. Kakati luli naye wabawo ba competitors. Competitors and that's where the word coexistence comes in. I am okay with it and I have no problem with coexistence. In fact, I preach it. Alright. Kyengeza kugamba kati ku nsonga efaanana bwetyo nti saagala genda mu nitty-gritties kubuulira lwaki kiri bwe kityo because oba oli awo nyinza okulimba naye nja kugamba ekintu kimu tebakoze kimala kati okusazaamu ekivulu nze okusinza ku nze ndowooza baali bakikoze bakigenderedde just kwekuumira mu bantu kubanga fe tulina obuzibu mu Uganda nti abantu bakozesa amagezi mangi okukola ebyobusiru. We have so many people abalina that behavior. Oli akozesa amagezi mangi nnyo okukola ebyobusiru kakati oli ayinza okukola ekintu ng'ekyo nga yali agala ajjeko mu mawulire awulikike babuuze bajja bagenda kuyimba kyererere kati all these discussions was happening bo bakola assessment bagamba bwe twateekayo ekikyonga bagundi tebajogera tugijjeyo okitegeedde kubanga abantu abasinga wano bakola abantu abamu babikola out of okwekandaga out of show nga it's not business. If you remember gundi yakola show wano
yakola show nga yekandagidde kuba nuupu gundi ani ono musajja wa Muweruweru Lutalo yekandagira kuba nuupu wano n'abagamba mugende mu Bongote yamaliza abongoose kuba kati gubosa za musho gwobo obongoose bakigedde kitegeeza nti abantu abamu bakola show nga tebazetegekedde kuba kati Lutalo yali teyetegese twamumanyira ku Afrikana mu budde bwe kakati yali abantu yakabajjayo mu 11 ontegedde bazeeyo kunoonya ssente za mwaka gujja ate n'ababuukira mbu bano leka tugende tubabongoose kuki ku Serena gundi gye yava amulaba bamuyitani Naamu n'alyoka yeekwasa Naamu yawedde jjo ne yeekwasa Naamu mbu ate Naamu yanemeseza ate Naamu akulemesezaawa. So away from there, there is a very big discussion that is on social media. Njagala tukakwate bulungi. Waliwo discussion nene nnyo. Anna-Talia Ozi akola ku Sanyuka TV yafunye a lot of criticism kula interviews nga 2 zasembyeyo okukola. Kati ngenda kusomera ebbaluwa eyasinze okubanga efuuka the spark of the whole ngenda gisoma gwelindako eyalese spark of the whole conversation ne criticism gyali mufune saa zino Anna-Talia ku internet nti oli yakoze review ya shows ezo ate nga boddayo n'ozitunulira bibaddewo kati nekireeta light n'abalala okukola ki okusitula ebbaluwa eniate egamba bweti. So today nina ekintu kyenjagala okwogerako. Anna-Talia Ozi, I know you went to school and studied media, but what makes you behave like us who never studied a thing when it comes to media presentation? We have seen you disgustingly and disrespectfully. There's that contradiction there. Omanyi bw'okola disclaimer landlord wa yampandikirako lumu nampandikira ebbaluwa yaŋŋamba thank you for your good cooperation biki kyokka ate eno naŋŋamba nga ngoba ekingobya nno ki yali amanja rent ow'omwezi guno kati nze namugamba etteeka lye nasangawo era nze nagano signinga contract nti osasula ssente ng'ogenda kwebaka ntegedde nembaga nze sisula mu loogi sula mu maka ate nina gyenkola kati nze bwenkola nsooka kukola ne bansasula sisooka kusasulwa nembagamba bwe muba musobola okwogerako naani ne ate be tebasooka babingamba amaze okukola first installment nsooka kusasulwa nsooka kukola nendyoka nsasulwa kati nze toŋŋamba kusooka kusasula ndyoke neebake wano ebalooje ekyokubiri siwola saa bawola ssente zange mbu nzeebakemu akati leeta ndooza bwe yalaba kimuyitiriddeko nze nga nsasula bwe mba nsasula guno omwezi gwe nvuddemu nga ndi mu guno kati nentambuza guno bwe ntuuka mu guli nensasula guli gwe nvuddemu. That is how I pay. Ne bw'oba ondaba eyo ng'oyagala okubeera landlord wange ekyo kimanye siri wansasagge, that's how I pay. Kakati kuba naye bwe bansasula gyenkolera kati nga ŋŋamba nga amala obiwandika naye kati mu statement thank you for your cooperation kakati ate oŋŋamba wano wansi nti misbehaving nze who is confusing who ontegedde ebbaluwa yonna ng'ewandiikibwa twali tuyiga okuwandika amabaluwa ono saagala mumusomesa ensonga gy'otwala gy'oyagala okwogerako yesooka ku reference kati gwe bw'oŋŋamba essaawa eno nti
ogama Anna-Talia Ozi omunamawulire ng'oyogera ku kintu ky'amawulire ng'oŋŋamba nti yasoma okimanyi yasoma amawulire ate gwe tewagasoma kitegeeza you are not worth discussing. I get it. Ochegedde gwe toli muyivu kimala kukomentinga ku Anna-Talia Ozi in that line. Ontegedde gwe awandiise n'ebbaluwa toli muyivu kimala kukomentinga ku Anna-Talia Ozi because gwe you are not a professional. Gwe kiri nabagamba nti bw'oba odiringa ne professionalism you seize nze waliwo ebintu byenjagala ng'omuntu but professionally nga sikkirizibwa nze waliwo ebintu byenjogera wano nga njagala nakkaaba maziga nga bw'oba onzisiza ebbali nogaa n'ebikigambo kyoyogedde ku musajja kyekituufu naye olw'okuba mmanyi nti bino ebintu waliwo abagenda obbiraba nga bayiseyo emyaka 5 ate nga bayivu oluusi n'okunsinga. I hate saying things nga bigera kundeetera obuzibu even when I'm not there. Oba birireetera abaana bange obuki kyofulaba nti bwe mba njogera ekigambo nkyogera bluntly. Lwaki? Kubanga mmanyi nti bwe mba nkyogedde bwe nti ne kiyita mu muzindalo ne kiyingira kamera emyaka nga giseewaaga 2 kijja kudda. Kati bwe mba nali njogera nga njagala kusanyusa abaasi abaasi nga taliiwo nange nga siriwo to defend that kiba kiyise omuntu ajja kukitunuulira abuuze ekibuuzo nange kyembuuza abuuze ekibuuzo omusajja olumu kyeyambuuza ono omutwe gwe gwakozesa n'okusala ekkubo asiri kiva. So therefore what I'm trying to say nga tetunaba nagenda wala omwami ono yawandiise ebbaluwa I don't know who naye ne yawandiise ebbaluwa gwe nabo bowandiika ebbaluwa. Now that was a compromise. Ya compromise nze nti nze olwedde saawa eno mpulira tali wase kumwogerako kubanga gwe toli muyivu kimala nga Anna-Talia Ozi ate naawe okikonfesinze ate si mu profession eyo ate ye professional mweyo profession kati gwoyinza okuba okozesa feelings ezizo nga bw'owulira naye nga mu butuufu yalina kukola kituufu naye olw'abantu abatulaba weeyongereyo but it wasn't worth discussing. For public for public consumption but it is not worth discussing. Yes, it's just sparking off the whole discussion everywhere. Recently waliwo yali agala okusama mu studio. Then when it comes to insisting with your ekisooka ne language ye eri bogus. Let me tell you amanyi tulina okusomesa abantu tokeranga ku makya n'ogamba abantu n'oyimirira mu maaso g'abantu n'obagamba nti by the way in fact njagala okubagamba nti when you do that it means kiba kitegeeza you are the most bogus person ever existed. Language is key nga you're addressing something. Language is key when you're addressing something. Olidde bigambo nga byogedde language is key when you're addressing something. Now that is mixing a language naye nga ebigambo byonna bitakola ki bitambula okyegedde so that oli eyategedde nti language is key okyegedde kino ne bwatakitegeera the way you're driving your point. Yes kigenda okugenda eri gye kituukira n'atamanyi Luganda aba ategedde kyokka n'atamanyi Luzungu aba akoze ki kakati ono byayogera biri bogus tosobola kuwandiika spoken language mu Luganda ngo bw'oyogera si bw'owandiika okyegedde bw'oyogera si bw'okola ki kakati bw'oba owandiika ekintu for public consumption ng'ekyo ng'owandiika ku muntu ategeera nga Anna-Talia Ozi towandiika nga awandiikira girlfriend wo leeta kubanga mulimu ba professional bagenda obisoma mulimu abantu abategeera abagenda obisoma mulimu abatategeera mulimu bonna so kati tuyambe which language are you using okozesa Luganda okozesa Luzungu okozesa slang okozesa Luyaye
okozesa ki? What are you trying to say? Ochegedde. So tugende maaso. Tugende maaso. Recently sinategeera no yakiwandiise taba gwe kudda waawo nawo. Recently waliwo yali ayagala okusamba mu studio. Then when it comes to insisting with your female guests, when your female guests aren't married, ate osulawo, according to you, marriage is the best thing to happen to any woman after the birth of Jesus. Sibamuuka awo. Sibamuuka awo. Olaba batandise okuleeta empalana weeva. Empalana yawe weeva. Omanyi tuli mu society yayonooneka. Since inception, in genesis of this country, of this world, marriage is key. Ontegedde. Bw'otawasa, bw'otafumbirwa, nga toli father, nga toli muki? Nani. It is a problem. Deal with it. Oba wadiba. Oba olina ebizibu. Wuliriza. I don't care oba oli mufumbo batoli. Bw'oba owezezza emyaka egiwafusibwa, egifumbirwa, nga tonnaba, nga tolina kyokola nti oba oli mu ssomero osoma, nga tolina kyokola nti oba ogamba nti ndi mukola, nga tokiina ne mu pulaani, oba wadiba. And it's not to be proud of, it is something to be sad about. Ontegedde. Kakati bano abantu abamu, kati oyo ndaba, I understand where they are coming from. Ontegedde. According to the law of society, you must get married, you must marry. In whatever form. Lwakwati mu bufumbo mwabuza ku bintu ebitono. Sente. Bawa alina sente. Mukazi alina sente. Mukola ki. But family is the key to the existence of this world. And family consists of a man and a woman. Not rich, not poor, not anything, but a man and a woman. Kati bw'oba oli mukyala ng'oli eyo nga tolina musajja, sala amagezi ofune omuki? Omusajja. There are many avenues. Ontegedde? Bw'oba oli musajja ng'oli eyo nga tolina mukyala, teweerimba mbu it is cool. It is not cool. Otegedde? It is not cool. Munoonyo omukole ki? Bw'aba yafa, it is understandable. Bw'aba yanoba, it can be understandable. Ontegedde? But don't be happy because abaana bavaawa, tuvaawa, tuva musajja na muki? Otegedde? That is how the world is created. Osanga omukazi atayagala kuzaala. Ontegedde? Naye ng'ate okuzaala ye mwe yava. Ne bw'omugamba nti wette tasobola. Naye ng'ate awulira mbu tayagala kuzaala, oba omusajja omusanga nga tayagala kuwasa, know that. So kati bano they are haters. Kubanze nkubuulidde, nze I look at the scientific way of things. I don't want to use my feelings, kubanga nze nina feelings ezange endala. Naye nze bwe mba mpuliriza ekintu, kati kino ekiwandiiko kiri biased. From the beginning okiwulira, nakakustopping emirundi emeka. I did not read through, I have not read it, but from the way I hear, it is really biased. Oli agambye, jale bwe kituuka ku bakazi abatali bafumbo, gwe, to you, why do you think it to her? What about you? The way she handles. No, what about you? What about, if you are saying it to her, marriage is the best thing that can ever happen to a woman. What about you? You think being these things bebabeera wabingana okubyogera mu luzungu wano bebabeera is the best thing that can happen to a woman? Tulina abakyala abalowooza nti making money is the issue. Kakati awaliwo bias. Awaliwo bias. Ekipapulo kiwulira oli yabadde tali mu kuwandiika, yabadde mu kuyomba, kyova olaba yatandise agamba ate wasoma ffe tetwabisoma naye ate tukusinga okutegeera. Kyekitegeeza butegeeza nti ono yabadde mukola ki? Mu kuyomba. Kubanga ne document nyino ogiwulira, it wasn't a document. It was more of an expression of somebody ng'alinga ayogera. Kyova olaba agamba luli baali bagenda kusambira mu studio ebikwatirako wa.
gwe tubuulire kyogamba. Why do you have to bring something again? For example, kanku example gwandaba. Omuntu nakugamba nti musajja gwe no olina ekizibu kya kino. Kyokola ne gundi lya yagenda kukuba. It is a compromise already. Gwe ngamba kyongamba. Tombulira oli kyali agenda kunkubira. Kubanga oli ayinza okuba mulinako obuzibu oba tulina obuzibu n'oli. Ontegedde bulungi nnyo. So gwe don't refer me. Gwe mbulire ensonga yo kunze. Gwe, what is your point to me? So totandika kuleeta bikadde ate kati ne gundi ayagenda kusambira mu studio ne kitegeeza nti waliwo bias ate waliwo abadde ajja agoberera ng'anoonya wakola ki wanyigira muntu. So you can continue with your document. Okay. Today you were interviewing Sheila Price. Omwana nakugamba her mom died from after surgery complications. You went on to ask what year that was. She said 2008. Kogwe n'emyaka gya early 2000s abantu abafa. That time bagamba sirimu yali mungi. Like what the literally telling her mama walabika yafa sirimu. Like that should even matter. Awo no vow. Nakugamba I got pregnant ngandi muto. Where did you have sex? In fact, you asked her why she had unprotected what? Sex. From chichina ye. Ebisigadde birimu kati okitwala ingeno. Chino still bweti. I'm just seeing mzekanize ngasigenze mbigambo and all that. I'm seeing complaints, or maybe this may be a representation of complaints from the public that we people that are doing this job are getting a bit unprofessional. Is it that the public is complaining that we people abakola naddala ebintu bya interviewing and all that we get at times unprofessional? Why is this happening and all that in that context? Take it up. Now that is very true. I told you some time back about it. Nganti, we have problems with our media today. Very, very huge problems with our media today. We have quite a number of people who are not professional, but on the waves, which is very sad for that matter. And if you're not professional, definitely, it calls for a lot of mistakes that you're going to do on the waves. Emirundi mingi tulina kivira ddala ku TV zaffe. TV zetulina. Nze mbaddewo mu Uganda for a long time. Naye waliwo ebintu by'otunuulira ne weewuunya. TV zaffe zifuna abantu okuva mu bbaala. Mu bbaala ne bamutwala ku TV nga si muyivu. Ate ne TV ekikiza waliwo kye bayita special talents. Naye ng'omuntu si muyivu, talina bwa professional n'obumu, n'ayingira mu ki ne ka certificate kasooka okufuna akafuna akola. Kyokka ate ng'oluusi era kiri kyennyini kye bamudrivingirako. The likes of Case yabuuzanga ebibuuzo ng'olaba is not professional. Naye ng'ate binyumira abantu. Ontegedde. Ng'era abantu baagala omulaba because he was bold enough okubuuza ebibuuzo ebibogus. Otegedde. Naye nga it was unprofessional mu mawulire nga tekiriiyo because ebibuuzo bye tebyali professional, tebyali just blunt, byali simple stupid. Ate nakugamba stupid kye kitegeeza.
abantu go to the dictionary. You make a wrong decision okubuuza omuntu waba government mama wange yafa okyegedde. It is simply stupid nagamba neki yafa. It is simply stupid for you to come up and say I think ate yafa kino. It is stupid. Era Anna-Talia baba yakyogedde, it was stupid okyegedde. And stupid, you know what it means. Mugere mu dictionary sikyagala nnyo kunyonyola abantu kubanga abamu ne bo banyonya tebakitegeera. It was stupid for her to do that, which goes back to professionalism. Now, being a professional, nabadde ngamba abantu nti amawulire gano bw'ogenda n'ogasoma, you become a professional, period. Kakati ne tandika okubeera segmented bulungi mu bifo ebituufu. Teriyo ssomero lisomesa, teriyo ssomero lya njawulo lisomesa PD. Nkuddiremu bw'ogenda n'osoma amawulire oba omaze okugasoma. Teriyo ssomero lya njawulo ligenda ne lisomesa PD. Nti nze bane bwe ngenda mu mawulire njagala mbeere programs manager. PD wa station. Teririyo. Ontegedde nga bwe wataliyo ssomero lisomesa beedimansita bo basomesa. You come out as a professional teacher, not as an edimansita. Tono professional edimansita. Ontegedde. Teriyo ssomero lya njawulo lisomesa PD. Teriyo ssomero lya njawulo lisomesa gundi bamwitani editor, chief editor. Nti nze nfulumye nga chief editor. Era ku gundi e Makerere tosobola kufuluma n'ogamba nti kati nze bantikidde ndi chief editor. Ontegedde. Teriyo. Essomero lisomesa journalist asobola okweditinga, asobola osaka amawulire, asobola okugasoma. Kakati gwe teriyo ssomero lisomesa news anchor. Nti nze nfulumye university as a news anchor. Teririyo. Teriyo ssomero lisomesa muntu tikati nze nfulumye nga interviewer. Siri journalist wammwe, nze ndi interviewer. Ndi kafulu nnyo mu interview. Ontegedde. Teririyo. So that is where we are. Ekyo kitegeeza ki? Bwe tubanga tulina amasomero gasomesa bino n'ebintu ebirala, naye ng'ate tulina journalism esomesa byonna. Omuntu akola selection n'agamba nti kati majorinze wano. Bw'amajoringawo waliwo bwe bayita bu refresher courses. Ebyo ebintu gye babisomeseza abantu n'ogamba nti bannaye kati ne baleeta omukugu mu interviews era n'ensigo ekakasa nti ono ddala yeye n'atandika okubayisaamu nti bannange, if you are interviewing, there is what, there is where, there is when, where. The 5 W's. Ocheged and the H. Ebyo kakati oli nabireeta. Nati bobanga okola communication waliwo kye bayita decoding and encoding. Nti decoding and encoding kitegeeza nti bw'oba olina okuwulira ate nga bw'okola ki bw'owuliriza. Owuliriza ate nga bw'okola ki owulira ate nga naawe bw'owa information. Oli bw'aba akugamba nti maama wange yafa ng'ali mu sajjale, waliwo sajjale yagenda maaso etaggwa bulungi, ate gwe n'ojja n'obuuza ekirala, n'obuuza n'ogamba yafa atya, oba osiriwadde. Oba okoze ki osiriwadde. Makyazo no yawandiisa ekipapula kyabadde kirina bias, kati ono Anna-Talia wano yakoze ki yasiriwadde. Ontegedde bulungi nnyo. Kati this is where we are. This is where we have a problem. Nti abantu baaviira ddala ku kye bayita professionalism, okukola ekintu mu butuufu bwabyo. Bakola ebintu nga bakozesa ebigambo bino wamma, bakozesa feelings, bakozesa interests. Kubanga interviewers 89 ku 100 babeera paid.
ye problem, but they are compromised. Bali compromised. TV zonna zonna kati program eziri ku TV ezisinga obungi ziri compromised. Waliwo abaziteeka mu ssente. Okyegedde okulaba program olowooza nti oli atudde ayogera ku ddiini kumba atunda kyaki ye. Kati pastor omulala bw'ajja ng'atona amugamba nti mumbulize kino yepankapanka mumbulize kino ojja kuba omulina. Nze nalabako ku mukazi omukulu ku mpewo ng'agamba gundi ng'agamba abuuza ebibuuzo ku NBS awo kino kimbuuze mbuuza kino ulira mbuuza kimbuuze omumanyi nange simumanyi namulaba bulabi saamanyi oba yali ani. Ochegedde kati that media eri ng'agamba munne kimbuuze naawe kimbuuze. Ochegedde kati kamera bano balukiya abatalina mpisa ne bamuteekayo. Ochegedde ng'ali ati tebereza gwe kani omuntu kati nga bwe ndi wano naye nkugamba mbuuza ku kino naawe mbuuza kimbuuzeeko mbuuza. Ochegedde kitegeeza already alina answer. Tonna bagikola ki? Tonna bagimubuuza yazze nayo. Ontegedde kakati if we have a compromised TV with compromised good presenters with compromised producers, we have a very big what problem. Ontegedde bulungi nnyo. Kati bino ebya Anna-Talia Ozzy ng'ogyemu feelings nkuwadde side bbiri nti ono yawandiisa ekipapula kyabaddemu feelings nyingi, but professionally si Anna-Talia yekka. Ontegedde kati ono programu bw'aba akola programu ku TV waliwo programu gye baali bayita yali kubukedde okwo oba baali bagiyita kanaayo kyani gundi fifi ng'omwana asiyiika ebibuuzo munda mu train awo bagikolanga nga baba nga batudde mu kitrain bati walla ng'asiyiika ebibuuzo ng'olaba tebirina makulu naye ng'ebibuuzo bye yabuuzanga tebyalinga just hard questions. There are some hard questions but they are stupid questions. Bano baali bakubuuza stupid questions. How? Ng'akubuuza maama we yafaaki n'omugamba nti yafa azaala n'agamba bagamba n'akawuka kaalimu. Otegedde kati it ceases to be a question and it becomes pinning. Why are you pinning somebody? Otegedde bw'aba alimba ffe wuluno, we are the viewers. Bw'aba alimba wuluno gwe lwaki oli akuga omubuuzizza wakiri wandimugambe batugamba maama yafa ki? Ontegedde ekyo kyogerako ki? Agambe nti aba naye nedde ekyo kya bulimba maama yafa bwati. So ate gwe sikkeera kugamba nti ali maama yafa pressure ate gw'ombuuzizza nkugambe yafa pressure. Ontegedde from the horse's mouth. Ate kati gwe nogamba nti batugamba kati gwe you are being silly. So and that's the whole point. So for me I will tell you mukyala Anna-Talia Ozzy ngaba bagundi abalala bonna abaweereza b'oku TV ne ku radios ayinza okuba ali compromised in one way or the other, naye ekyo kitwala taking a time. Ochegedde because olumu eba system musaasira abantu bana bakola ku ma TV abamu in fact abamu bonna bali ku mirimu. Ontegedde program ebeera ne producer waliwo kye bayita questionnaire. Ontegedde questionnaire is when you have nze bankolako interview olunaku olumu kugundi ku CNN ndi wakabi manyika tekigera tabula abantu ye nakola interview ku CNN amagema kakati aba CNN bajja wano nga bagala okulaba mu Uganda games the gaming industry nga bwefaanana and all that. I was one of them with my other brother with another guy. Then naye batuweereza ebibuuzo prior
like a month. There were so many exchanging emails. There's what we call a questionnaire. Chotayagala muntu kubuuza talina kukikubuuza. Because that's not a political show. It's what we watch public accounts or public accountability. Waliwo kati ng'aba MP osomubuuza kyonna because is in public service. Is accountable to is accounted to the public. Naye nze bwe njija okujja ku interview yo, it is me. I need to present myself the way I want to present myself. Nsobola okugamba nti tojja kwogera ku bya family yange. No one will question me about that. Okyegedde. Nsobola okigamba. Ate kabe ne MP era naye ayinza okugamba mbuuza ku biri ku public domain tombuuza ku bya family yange. Ontegedde. Waliwo kye bayita questionnaire. Kati questionnaire ono aba yagiyitamu n'agitegeera biki byogeno mubuuzibwa. Okitegeera bulungi nnyo. Then abantu abalala. Kati those are all the questions. Nkugambe nti teriyo go basomesa ne bagamba nti kati go frumyenga producer. Naye bw'otuuka wali n'otandika okubeera producer. Waliwo refresher courses ezikusomesebwa. N'ogamba nti kati njiza okubeera ki? Producer. Bwe bagenda abantu okutraininga abantu ennali batrainingira wamu. Bwe bamala batraininga abamu ne bagenda mu prison, abamu ne bagenda mu ki? Mu police. Mu police. Kakati ano prison bamuyigiza bakwata abasibe. Kuba mulimu ababbi oli ajja kubbako emmundu. Bamuleeta lwabubbi. Ojja kudda olobe akubbeko emmundu. Bamuyigiriza nti banogera kukwata baki? Basibe. Kakati ate mubaamu n'abatemu. Ajja kutemula. Mulimu abarepists. Okyegedde. Oli bamuleeta gwa rape, oli musirikale musibe bw'ojja bwemolera awo. Ajja kukola ki? Kati training gyafuna after the other normal training, the other official training. Ebeera mu ebyo. Kati ate n'ono ne bamugamba ti gwogenda mu public. Ogenda mu ki? Mu public. Yes. Ogenda diringa n'abayaayo, ogenda diringa n'abalokole, ogenda diringa n'abasiraamu, ogenda kukola bwoti. Olina okutegeera mu kisiibo abasiraamu baba beeyisa bwe bati enjala ebayitamu. Ojja kusaba omusiraamu ako omukwate ng'omukwatidde bwerere kubanga yali mu kisiibo ojja kugenda omugamba ekigambo. Kubanga ojja kugenda obuuza omusiraamu ekigambo nga kigumu. Mu kifa ky'okuddamu obulungi akole ki? Agambe asaga fly. Bagiyita batya? Toyogera by'otamanyi ojja kwesanga mu kaseera akazibu nkulabula. Tugende maaso. Kanga kati okuyiga olusiraamu kibi. Nange njawo duyiga. Nokusiraula abasiramu ladda naye oli ngenda enobozi noginyumya sivaano nga siginyumiza nina enobozi oginyumya basiramu ladda naye nkyejjusa kakati njajja kunyumiza nga tumaliriza. So but what I was trying to njja kunyumiza nga tumaliriza kuba kati njja kuconfusing. What I was trying to say abatula mutusonyiwemu. What I was trying to say is abantu baffe balina okuddayo ne babeera professional. Nga bwe mbagambye teri ssomero liyigiriza munnamawulire kusoma mawulire. Teri ssomero liyigiriza munnamawulire kukwata kamera. Teri muyigiriza teri yo professional nti nze ndi professional producer nagenda okuva mu university nga ndi producer. Ochegedde. These are qualities. Ochegedde. Later zibeera enhanced by training. Ochegedde bulungi nnyo. Nezibeera enhanced by training olina afuuka producer. Naye bo baba basomesa ku university basomesa journalist ajjudde. Ontegedde. Kyovola abantu olwaleero oyinza okulaba muntu nga leero journalist akola kino obanga ali ku TV wano ye producer wa kino ate wali ye presenter wa kiri. Ochegeera. And this is how it all works. So it depends on you gwe yasoma okuteeka mu ati oyo n'omukozesa buki bulungi. Ensonga ya Anna-Talia Ozi erimu lack of professionalism nti olumu akozesa feelings ng'omuntu ayinza okuba ayagala nnyo ebyobufumbo. Ontegedde kati nga awulira bubi nnyo ku mukazi atali mufumbo nga ate abinyooma. Because remember abakazi bangi abatali bafumbo bavumirira obufumbo kubanga tebabuliimu. Kakati ono mukazi wattu naye muki mufumbo. Ontegedde kati naye ayagala owagira obuki obufumbo kubanga buli omu awaana kikye wemamba awaana yiye.
omufumbo ayagala kulaga nti obufumbo kyekisinga kyokka tali mufumbo ayagala kulaga nti kyekisinga okubanga toli muki mufumbo ne bwaba yalemererwa buki bulemererwa kakati Anna-Talia bwatyo bwali Anna-Talia kyobola banti kati bano bamulumbiramu eyo ango kubanga mukyala mufumbo kati olaba bwaba interviewing omuntu azalawo obufumbo remember bana bawala batula ku set bazalawo obufumbo no nze I'm a business woman I work you don't need a man kati Anna-Talia awo naye ngaakola ki ng'ajjayo lungu kati Anna-Talia kyenkugamba mukazi wattu munnange ensi gye tulimu bwetyo bwefaanana ensi yayonooneka kati gwe bw'oba asalawo okukola mawulire just be professional just be professional professionalism bukyetegeeza kusiriwalira wootalina kusiriwalira nakugamba nti professionally osobola okukeera ku makya ffe tulina mu kika kyaffe tulinamu omulamuzi yafa lwakuba yali mukadde yasiba twalinamu omulamuzi tetukyalina kati peke yake tetukyalina mulamuzi naye omulamuzi oli sijja mwogera linnya kubanga abamu mumanyi omulamuzi oli yasalirako ku gundi waffe omusango era mami namukyawa n'obulamu bwe bwonna naye bwagenda okuziba nga ate amwagala ontegedde yamusalira omusango namusindika ku meere teyamusindika ku meere yamusalira omusango era baitha yagenda ku meere noze ennaku nga 4 oba 5 yamusalira omusango ng'omusango kiriya process alina okusasula miliyoni zaali oba 2 n'okwebakayo eruzira ennaku 5 naye nkubuulira omulamuzi ate ye yasasula ssente ye yasasula ssente kubanga oli ye yasasula ssente as compensation oli yatomera omuntu namuyisa bubi nnyo okyegedde naye nga buli omu amumanyi mu kichwambaaya kakati kichwambaaya ne balowooza nti kakati omusango keguyingiddemu owaffe kiwedde ate yagumusalira busalizi naye ate yasasula fine oba otegeera bulungi nnyo and that's a whole point so professionally waliwo ebintu byotalina kukola nina baganda bange mu poliisi besasobola kukubira simu nga nkoze omusango nga manyi kibajja okuŋŋamba kati n'olwekyo neeyisa buki bulungi mmanyi bulungi nnyo era bwe mba waliwo omusango nga ndaba musango wa kisiru mwemalira nsibirayo sikubira muntu simu nkimalanga nze nammwe so the idea is very simple professional okola ebintu bingi byotayagala Anna-Talia professional bintu bingi byokola byotayagala nga mutima go tebiriimu okyegedde naye bw'ofuuka professional nkugambeza wano bigambo bingi byenjogera nga si bye nandiyogedde nga tunyumya emboozi but for the good of people who are watching us nina byogera bwe ntyo bibagase kubanga professionalism does not move with me or with you or with her. It moves with the truth and the science of life. You cannot compromise professionalism. As we are winding up. Badde nkubulira story. Nesi amagezi kanjireke. Ne story ati yokusitamuka. Jaja okunyebeza. Nedda nawe nakati jibaye lero. Njireke. Anti romo. Ya shiru nyale butuba kwogera byamagezi. Mukama abatukumire tubagala nnyo bakwano baffe. Abantu b'omu America gwe kasoba ngobera mu America tubagala nnyo. Chicago ngobera mu America awo mu Chicago. Tukwagala nnyo
kale kyobakola mukwano gwa likinga video eno buli wolaba video zagaliwo obeera tonatandika kintu kyonna first like the video kubanga wantu ffe tetuwemula tetojja kuswaza nti omuntu yalayikiza ekintu ekibi so likinga video kati video bulwogi likinga egenda netuuka ku bantu baki bangi abantu bangi ne bagiraba information nene bagikola ki Mwami Obote yabaddewo olunaku olwaleero Rokia ntumiddeko nnyo mukwano gwange wali mukwano gwange omu ali awo alina edduuka okalwerwe alina ne mu kibuga memuko neeyo bamwita Simon phone repair Simon yagaana okujja Simon ajja nayogeddeko ajja butiko nayogeddeko naye ejjo nangamba era Simon tetulina kyetulaba era twagala okutegeeza Rokia yabadde ku kamera